Ebirooto ebiranga okubonaabona obitegeera ddi? Waliwo ebirooto bye tuloota naye nga ebiseera ebiddako ogenda kubonaabona nnyo, mirimu gibule, sente zituuke zibule, maka gaffe, buli kimu kwano gikwesambe osigale mu bbanga osabirize. Ebirooto ebyo ebiseera ebisinga tubiroota naye lwakuba tetubifaako. Ebirooto nga biranga ekiseera ky'okubonaabona. Kati njagala tuwulirize bulungi nnyo ekirooto ky'omukyalo ono. Omukyalo ono mulongo. Omukyalo ono agambye nti yabadde ali mu mbeera ya kubonaabona mu kirooto, ng'alaba alemereddwa, ng'abonaabona buli kimu nga kiganyira, nga buli kimu kifudde, ng'alaba waali ayita mu kaseera kazibu era ng'abonaabona ng'ajjudde okukaaba n'amaziga. Omukyalo ono agamba mu katundutundu ako ng'ali mu kirooto eky'okubonaabona yasanze mukwano gwe ng'ayitibwa Kakande. Kyokka mukwano gwe Kakande yakimanyi munnamawulire, ate yagenza okulaba ng'afuuka omusawo Omuganda. Kakati ono ne yeewuunya nnyo n'agamba nti ate Kakande afuuka ati omusawo Omuganda. Akati omukyalo ono kyeyavudde, ogambye mukazi gwe nti kyewavudde omugamba nti mbonaabona njagala ompeeyo ku ddagala, mbonaabona. Kakati kyewavudde omuyitiramu mu kirooto n'omugamba nti okumanya mbonaabona, nina ejjoogo mu bantu banjooga, amalala, obutamanya, okufiirizibwako ebintu ebyange byonna nabyempitamu, ng'omulombojjera asobole okuwaayo ku ddagala. Kati Kakande n'akugamba nti nze okuwa eddagala njagala $7,000. N'omugamba sizirina. Ne mutambula ne mutuuka eri ne mukomawo, ng'omusajja oli mu mulombojjera, omusajja agaanye Kakande. Akugamba bw'otampa $7,000 sisobola kubaako kye nkuyamba. Omusajja yagaanye. Mukazi gwe ogambye ne weekuba ku musajja Kakande, omusajja n'agaana. N'omugamba nnyamba, embeera gye mpitamu si nnungi, nzijjudde okubonaabona. Omusajja yagaanye. Kati mu kirooto ky'ogamba mwabadde mukyatambula nga mukomyewo ogwokubiri, n'abaako omusajja gwakubira essimu namugaa aleeta emmotoka yange. Kati kyewavudde obuuza Kakande, kana akakuba katono kayitamu emmotoka, n'akugamba nkooye okutambula, njagala mmotoka. Era zadde teziri busa nga mutuuse emmotoka weeri, emmotoka ng'ebatuuseeko. Bagenze okuggula bonnet ng'emmotoka yonna ejjudde eddagala, nga ne maaso eno waliyo omusajja akwata kamera. Okitegedde? Kakati Kakande n'akugamba nti lino eddagala ne bw'onoolibba bubbi terijja kukolera, ne bw'onoolitwala obutwazi nga bw'onoosalala amagezi terijja kukolera, okuggyako ng'ompadde $7,000. Kakati munnange nga bakuteeka mu mmotoka nga mutambula, nga bakutuuka we bakutuusizza, w'oviiramu ng'abakuggyamu gwe bo nga beeyongerayo. Ekirooto kino mukitegeeramu ki? Ekirooto kino kiranze ekiseera ky'okubonaabona eri omukazi ono. Mukazi gwe kino ekirooto kirabwa n'omwana omuto. Akaseera k'okubonaabona kajja mu maaso singa onooba tutegedde bajjajjabo be baani. Kakande nabagamba buli linnya ly'oloota lirootenga ng'olijjamu amakulu. Kakande yeddiranga ye. Omusajja oyo azze nga kabaka bulamu. Ebika byonna bye tuyina wano, singa kabaka yali yeddiranga muntu, twandibadde tugaa nti yeddiranga ye. Ekika ekyandibadde kiddako kyandibadde ndoza nga kya butiko, ekika ekyandibadde kiddako nze kyandibadde nga kya lugave, ekiddako kyandibadde nga kya mpologoma, bwe bityo. Ayina ebika ebikulu, nga bw'olaba Kakande oba Kaalule oba Sebunnya oba Kibirige oba Kawooya oba ani, oba olaba kabaka bulamu, oyo ye Kakande. Okitegedde? Walaajanidde Kakande n'omugamba nti mbonaabona, nkaaba, si kyalina kyendya, embeera gye mpitamu si nnungi. Kakande yakugambye mpe $7,000 nkuyambe. Sente ze yakugambye zitegeeza ki? Oyinza okuba olwaleero okola naye nga tolinawo na sente z'olaga za lubaale.
olwalero ebya Lubaale bya bbeeyi abasawo bwe mubagendako genda okulya nti yansabye miliyoni 2 yansabye kakadde okitegedde abasawo nabo balina obuvunaanyizibwa bwe bituuka kufa babatwala mu ntabaalo okutambula ngendo kukola ki okitegedde mutegeseewo ssente mukola nga mutegekawo ssente waliwo oli ayinza okugamba ti Mulangira yagamba ti asobola okuyamba n'omuntu atayina omuntu atayina jjanga tayina naye njagala okugamba waliwo engendo noga kati katugeye muvudde Buddu mugenda Ttanda full package okutwala ebintu byonna byonna nga bonoga nti olutabaalo nga luwedde tetujja kuddamu kunsumbuwa lusobola n'okutwalira akakadde kyokka olina okutabaala ojja kuba oli awo bakuyite Wannakayime Mubende ojja kuba oli awo bakuyite Wabamwyana ojja kuba oli awo bakuyite Essese oba bakuyise wa mirundi 2 tugambe wa Kitinda tebazigatta 2 oluvannyuma tebakuyite wa Mukasa ojja kuba oli awo bakuyite wa Muwanga ye Lubaale w'olubereberye bwatyo bwatambula abantu abasinga naddala kati nga abantu abali ku byeyo eriyo omuntu asobola okuva naganzize kutambuza nsonga najja nga akinagguka n'akakadde kamu kati ne weebuuza akakadde Yesu kawulira kangi ne weebuuza omuntu ono bw'otunula mu Lubaale we abantu abasinga be bakozesa abasawo ensobi bw'otunula mu Lubaale we ekisooka omuntu ayinza okujja olusi mu Nnamawanga nga tojja kutereza nsonga z'olusi nga tatuseeko wamuleeguza oba mu bigo bya mugenyi ekyo ne kidda wali Kabaka amubanja bw'onoogenda okutunula mu nsonga ze ng'alina okugendako mu lubiri lw'Abamwyana bw'onotunula mu nsonga ze ng'alina okugendako Essese bw'onotunula mu nsonga ze ng'alina okugendako ewa Muwanga n'agamba ani kakati nina akakadde kamu abantu abasinga mukole nga muterekera Lubaale musinziire ku bintu by'owulira nti omuntu atambuza obutonzi akola kinaki omuntu atambuza obutonzi tagenda kudda mu bino bya lusaago nti ngenda kuteekawo nsawo ngenda kuteekawo kibbo kya Lubaale eyo naje mbamulaze mu nsozi mu mbiri musaasire abaliyo oyo Lubaale atereera ngendo atereera kwebakirira okitegedde omuntu akugambye mulimu kati oyinza okugenda mu lusozi ne webakayo emyezi 8 naye bannaye kati soka ne weebuuza abaawo mu kulabirira olubiri olwo balulabirira batya bazimba bagula ebyetaagisa bakola biki ogenza okinagguka akakadde tekasobola nakutambuza ntabaalo 2 okitegedde kati abantu abasinga obungi Lubaale bamuteekamu ebyegyo kyekiro ekirooto kye twasose okuvvuunula omusajja yaloose omusajja gwe bayita badde bamuyita Nsimbi badde bamuyita ani Mwerabidde Walusimbi ekirooto kiri ekyasoose eri waggulu waliwo omwami yaloose Walusimbi nga mugamba ndagirira gye bagenda okuziika omwana Walusimbi okitegedde ne Lubaale yennyini akimanyi Lubaale oyo w'olubereberye owasooka ngendo okanya kugulu ngendo za ssente bye mutwala biki ssente ze muwaayo eri okitegedde abantu abasinga batambula ng'alowooza mulimu abantu abamu agamba nti Mulangira ajja kunnyamba naye waliwo byatajja kuyambamu waliwo entabaalo kumpi nga waliwo entabaalo ng'olina oziteeramu ddala ssente nga teri muntu ajja kukuyamba naddala abantu abasinga balinawo ku mirimu muterekere Lubaale ssente kati kakanda akugambye nze okuyamba njagala emitwalo 7 otegeera ki kitegeeza ayogedde mu bwempewo mu buliwo ng'obwo obuntu oyozaamu ki ojjamu ki entabaalo zisobola kutwalira muntu ssente mmeka okitegedde kakati tulina entabaalo z'Essese mulimu abamu abayitira Entebbe mulimu abamu abayitira Masaka okitegedde mulimu okupangisa amaato mulimu okulinnya eryato emirundi 2 okulinnya feri okupangisa emmotoka ogenda wa Kitinda ewa Kitinda mutula ku mazzi ne mukoowa okitegedde kakati ebintu byonna n'omuntu anaatambuza obutonzi aba alina okubirowoozaako mulimu abantu abamu abadda oba olusi bavudde ku byeyo n'agamba ngenda mu lusozi oba ku Jjinja Mawuuno oba ngenda mu lusozi oba Walusi oba ngenda mu lusozi Ttanda oba ngenda mu Lubiri bwe ruti n'akomawo n'asooka akyakaza ssente weetaaga okugaba n'agaba abaludde omulaba bamuyita mami bamuyita muzeeyi agenda okutuuka mu ntabaalo ng'agamba munnange kati ssente zanfuddeko nina akakadde kamu nina emitwalo 6 n'omutunuulira bw'oti n'ogamba kono agenda kukola atya Lubaale okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo ekitundutundu ky'olubereberye si bintu
ekitundu ky'olubereberye kijjuddemu ngendo. Ekitundu ky'obutonzi si bintu, teri bintu bigenda kukwasibwa. Omuntu atambuza olubereberye kinene nnyo kyakwasibwa, akwasibwa kanzu na kifundikwa kya jjajjaawe. Bwaba mukazi asobola kukwasibwa lubugo lwa lwesibyo, ebisigadde kutanga mitango, twala gomese sese, twala kanzo jambaze gundi, twala kanzo wa muwanga, twala bino, kola bino, biki mu makubo, transport, kupangisa motoka, biki. Lubaalo oyo, katayinza okuyite wachi wanuka, ebuwanuka, okitegedde olutabaalo ne bakuga twale endiga, twale fumu, efumu litwalibwe wachi wanuka liba lya mitwalo 10. Twale endiga, twale fumu, twala bino, tuseba kusabye ebigali byayo, emmotoka okutuukayo, mupangisiza mmotoka. Okitegedde kati kyovola banga mulota lubaale ng'ateekamu akatundu ka ssente. Abasinga obungi mumanyi nga bw'onogenda ku musawo n'okuba amavi, ebituntundu ebyo eby'embiri eby'ensozi, lwoya lwa mu nnyindo. Abamu kati ono omukyala ali Bulaaya, ekibatwala e Bulaaya si mmwe, empewo ze zibatwala e Bulaaya mufune obusobozi. Kale bwe mufunayo obusobozi, oli ayinza okuva e Bulaaya ne miliyoni 10 n'atuukako n'abamuyita mami abakola ki, n'asooka agendako mu bifo ebisanyukirwamu, n'asooka sasanya mu bintu eby'enjawulo, awaddeko gundi agenda okwejjukkiriza nga obusente obusigaddewo temumala kukola lubaale. Okitegedde abantu bonna bakola lubaale. Kati kambasomese kino, abantu bonna bakola lubaale. Omwavu akola lubaale omunkuseere, n'omufunaafuna mpolampola naye akola lubaale, n'omugagga akola lubaale. Naye baani abanguyirwa lubaale? Omwavu oba atambuza lubaale akaluubirirwa nnyo, kuba bwe bamugamba ssente z'ekijjulo wano bw'abanga tayina mu kusabiriza mu kukola ki, ekijjulo asobola kiro tulalo ne kitwala omwezi mulamba mu maaso. Kyokka ate oli bw'abaamu ne ssente ayanguyirwa, bwe bamusaba ekijjulo akireeta nkeera, bwe bamusaba ente asobola ogigula. Okitegedde enkeera yenjawulo eriwo. Omuntu alina ssente ayanguyirwa, kuba tebajja kugamba nti lubaale akolebwa mugagga, lubaale akolebwa wansimbi, buli mutendera gukola lubaale. Naye lwaki babakuutira nti bw'oba obaddeko ne ssente zitereke tozizannyisa, ojja kwanguyirwa ng'otambuza ensonga. Kitegedde bw'oba obadde ne ssente, oba olina miliyoni 5 oba 6, ojja kwanguyirwa, kubanga buli kye banaakugamba kimalawo ssente mmeka nti okugenda eyo wamalawo emitwalo 6, ate egindi wamalawo ssente mmeka nti okugenda eyo wamalawo emitwalo 8, tatuko egindi nti okugenda eyo wamalawo emitwalo 2. Ojja kugenda okulaba nga ozirina, osokola kuzoolina, naye ate mumala okuzoonoona ne muzoonoona ne mutuuka ewantu ne mukaluubirirwa, ate ne mukaluubiriza n'abaliyo, kubanga abaliyo ojja kusanga ebifo bye mutuddemu bye mukuŋŋaaniramu biyonjo, bikoleddwa, bizimbiddwa, bikola ki. Kati nga ne b'osanzeyo naye ajja kwagala omwoyo ku ssente. Okitegedde ajja kwagala omwoyo ku ssente, naye anyumirwe agende nti abazzukulu bennina nsaanidde okugwa ewabi n'ewalungi. Kitegedde ebintu bwe bityo. Kyova olabanga kabaka akugambye bw'otampa mitwalo 7, kyokka emitwalo egyo 7 yayogeranga mu bwempewo. Kati gwe bodda mu bulya mmere gwoyoza mbooza noga nti omuntu yanditerekedde lubaale, kubanga omugambye sirina, nakugamba tolina, kati nvaako. Okitegedde ndozo kitegedde, kugambye kitegeeza kabaka akolwa ssente. Okumanya kabaka, tosobola kubikka kabaka n'otamanya bamweyana. Okitegedde tosobola kubikka kabaka kitundu kya lukalu kya kizikiza n'otagenda sese wa mukasa. Tosobola genda wa mukasa nga tosoose wa kitinda. Obutonzi bwe buti bwe butambula. Tosobola kutambuza nsonga ezo za lubereberye ezibebasa mu mbiri nga togenzeeko wa muwanga. Bayajja babanga bava Bunyoro, tosobola kutambuza nsonga ezo nga togenzeeko mu bachwezi. Kati ebintu ebisinga abantu abamu mutambule nga mutereka ssente, mutereke ssente. Muleme kutambula na busente ntate kakadde biki tekasobola kukumazaako. Tekasobola. Okitegedde oli atudde mu lubiri ne bw'aba akuyambye, tosobola, tekasobola, tekalina ne kikasobola kukolera. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno ebintu ebisinga obungi obutonzi njagala muwulireyo mu bitundu eby'enjawulo ntabaalo, naye entabaalo ezisinga zibeera wala Bunaayira, onootambuzawo bigere. Kyokka ne gy'olazira bajja kukusalira, ojja kutuukayo bakugambe kyekifo kigendamu emitwalo 10, kyekifo kigendamu emitwalo 3, kyekifo kigendamu mutwalo, kire ekifo kigendamu 12,000. Okitegedde
okujjako ng'osanze olusozi olutakuumibwa naye bw'osanga olusozi olukuumibwa nga lulimu abalutwala eyo ovayo osasanyirizayo kumpi emitwalo ng'ana gatta transport gatta ebintu by'otutte ebintu ebifaanaganako bwe bityo kale nno lubaale w'obutonzi mulabe edduka okitegedde lubaale w'obutonzi si bintu nti bagenda kukwasa ekibbo kya lubaale bakwasa ensawo bakwasa effumu nedda ekitundutundu ky'okukwasa ebintu kyakubiri ekitundutundu ky'obutonzi ebintu obigula tebikwasibwa ggwe osobola okugula amafumu naye ng'ogatwala ssese era ogalekayo osobola okugula amafumu ng'ogenda gateeka mu lubiri w'otambuliza ng'era oligalekawo okitegedde awo n'obeera ogenda osaka maanyi si bintu ku ggwe bintu mu ebyo ebiwongebwa mu bifo gy'oba olaze ogenze kubikka kabaka bw'omuyikke ng'oyozirekayo ogenze okwambazamu amannaalongo bw'ogula gomesi ogirekayo ebintu ebyenjawulo ogenze ebuwanuka bw'otwalayo ebintu obirekayo kati ekitundutundu ky'obutonzi babeera bawonga gy'olaga wabula omusawo takkirizibwa kukwasa bintu kyova olaba nga mwe babakwasa ebintu ne bitakola makulu ne mubeera ne tindikaali naye nga temujjangamu makulu ekitundu ky'obutonzi kibeera kibabanja kati embeera gy'olooteddemu oloose ng'oli mu kubonaabona okw'ekitalo n'osanga kakande linnya lya Bangeyi kakande kitegeeza omusajja kabaka omulaajanidde naye nga takyakuyinamu chansi tokyamuyinamu chansi wadde yasalako n'amala akugambye bw'otampa ssente kyeki kabaka ayagala ssente okutuukiriza ensonga za kabaka okuva lw'ozitandise paka ku maze okutambula okutanga gabula wali mubaana amata wano fumba ebijjulo wano kola bwoti wano ddukanya kino wano genda otwale gomesa egindi ebimu bya mayiro olubiri lw'olimu oyinza n'okuba nga olugabulemu mata n'amagi enkya n'ofuna ekirooto nga kikugamba twala amagi mu mbuga bweti embuga gye bakusindikamu ng'eri mayiro 7 okitegedde yoyo lubaale w'obutonzi bayinza okuka twala amatu g'emmwanyi 2 ewa kabaka Kitinda just matu 2 naye ng'olugendo genda tusasanyizamu emitwalo 7 okitegedde bintu ebifaanaganako bwe bityo kati ati mulimu abantu abamu abayitirawo ku bannaabwe tubeera nabo mu mbiri nga tebayina kiki kintu kye tubaga nti n'omwavu akola lubaale oli n'alinda banne lwe bagenda n'ababalizaako ne mumubalizaako n'atambula olugendo olwo oluusi ne mumukwatirako ne tojja kukwatirako nsi kyova olaba nga bamumuloota nga babagamba muterekere lubaale musulire lubaale ssente okitegedde kati gwe ebiseera byo biweddeko naye essente lubaale omuterekedde ssente ebiseera byo biweddeko kuba akaseera kako bakalanze kakubonaabona kakanda omusabye excuse biki n'omugamba bonaabona bantekako ejjooga abantu bampala na biki omusajja tabiwuliriza omusajja n'agaana okumanya omusajja takyakwagala kabaka n'emmotoka ye bw'etuuse akulaze nti mulimu buli birungo by'eddagala naye n'akulaga toyinaamu kikyo akukakasizza lwatu tokyayinza kukozesa ddagala ne likuyamba akulaze nti eddagala lyonna yalirina eryandikuyambye okujjako ng'omutegedde ze ssente zino emitwalo 7 si za kuwa ddagala emitwalo 7 za kutemera ngeri ki gy'asobola kuddizaamu ssanyu emitwalo 7 gitegeeza kumumanya kumutegeera okitegedde kyokka ayogedde ssente ezo ate nga ssente ezo tezikola butonzi obutonzi bwa kutambula ssente ezigenda mu butonzi abantu abatambuza obutonzi lwali engeri gyali wantabaalo ziba nnyingi oli ayinza okugenda obugenzi ttanda yokka n'asasanya emitwalo 8 n'asasanya kakadde n'asasanya 7 kisinziira ekitundu w'ovudde oyinza okuva ku kitundu nga kirinaanyi mu nnyanga za Walumbe n'osasanya emitwalo 2 oyinza okuva ku kitundu nga kyesudde mayiro 10 n'osasanya emitwalo 3 oyinza okuva ku kitundu nga kyesudde mayiro 7 n'osasanya emitwalo 6 kisinziira ova mayiro zenkanaki okugenda mu nnyanga za Walumbe gy'okoma okuva ewala n'olugendo lwo okubeera olw'ebbeeyi okitegedde kakati omusajja akulaze ng'eddagala lyonna liri mu bbuutu ze mu maaso n'akulaga mmoloka ng'eriyo n'akwata kamera ekitegeeza tokyayinza kwekweka buli wodda akulaba buli wodda akutangaaza ye musajja alina kamera kati eddagala lino lyolabye mu mmotoka akugambye bw'ati akugambye ne bw'olibba teriyina kye lijja kukyusa
ne bw'osala olukwesikwesi nti otwaleko terina kirijja kuyamba. Kitegeeza ekitundutundu ky'eddagala gy'oli Kabaka yakyeddiza. Tekyali musawo asobola kukuwa ddagala ne likkolera. Tekyali muti gw'osobola kukozesa ne gukkolera. Kati osigalidde ekiseera kya kubonaabona okuggyako ng'okutte ssente n'omutegeera ze ssente z'abadde akusaba. Okumanya nga yakkoowa atuuse n'akugamba tula ku boneti waggulu ku mmotoka, n'omugamba nja kugwa, n'akugamba tuula ku boneti, n'omugamba mukama wange nnyinza okulenduka n'engwa emmotoka bw'esimbula, n'alyoka kukwatibwa ekisa nakkuba kale tuula munda. Akabonero kali akasoose munyiivu yakkoowa naye abadde akimanyi nti batuula munda, naye kasasiro okitegedde migugu n'akuteeka waggulu ku boneti, tuula ku boneti. Kati omuntu bw'atyo bw'omutwalanga ki? Migugu, kasasiro, okitegedde. Otuuza otya omuntu omulamu gw'oyagala ku boneti bwe kaba kawalango kakwano oyinza okatuuza ku boneti? Kitegeeza omuntu gw'otuuza ku boneti abanga musibe, abanga mubbi, oba tomwagala, yakkoowa, okitegedde. Okutuuka lw'omwegayiridde nnyo n'akwatibwa ekisa n'agamba kale tuula munda, ne mutambula ne mugenda n'otuuka w'oviiramu n'okwata ekkubo eridda eka, ye ne yeeyongerayo. Kye ki? Okwata ekkubo eridda eka bakugamba kuddaka. Koma wiika, tolinda mbeera kukusanga gy'oli, embeera ejja. Oloose ng'oli mu kubonaabona osobeddwe wakane mu kibira, embeera eyo togirinda kutuukako. Kale tugamba nti saakunnyonnyola, waliwo otuukidde omusajja najja omusajja abasanze ng'akutte ovakkedo, oyo Kabaka ndawula. Okitegedde, oyo Kabaka ndawula. Buli olwota emiti gya ovakkedo oba omusajja ng'akutte kkedo, oyo Kabaka ndawula. Be bakabaka abakubanja. Kabaka bulamu akubanja, Kabaka ndawula akubanja. Kansubire nti otegedde bulungi. Akukuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.